Ali mulungi muzeeyi. Bwepa abazzukulu baagala ensi yaabwe era naffe singa tetwajagala singa teriwo yafuuka ddungu era olwaleero ku mazaalibwa General Muhoozi CDF twagala okuzaawo obutonde bw'ensi tetwagala Uganda kufuuka ddungu naye nga nebaza abazzukulu olw'emirembe wamu n'abakuumaddembe bano basaba tubeere bumu twagala ensi yaffe ebyo byonna byetulaba eyo mu mawanga agatwetoolodde tetubyagala wano. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Enade mulungi? Enade mutyu? CDF jju? Asante sana. And that improves the energy potential, such that we take off the burden. Root chart tugenda kufulumira wali tugende ku Upper Kololo Road tukirire wansi ku Lugogo bypass. From Lugogo bypass tugende Kira Road. From Kira Road connecting ku mwebale kuja mu bungi bwe mutyo. The Chief of Defense Forces General Muhoozi tasobodde okujja kubanga emirimu yabadde nyingi nnyo ya security kati atumiyenze representinga. He's very busy. Tasobodde okujja naye mwebale nnyo okujja. Omulimu ogwange wano mutono nnyo okuflagging off the run. Mwebale nnyo, mwebale.